ekimu ku kyo ekigendera ku ekyo nti bannaffe abali mu bibiina ebivuganya tujja kubawuliriza tetugenda kusimbawo candidate era tubayinaako obuzibu abatulinako obuzibu muli bunyonyola ensi obuzibu bwamwe bufaanawo naffe naye ffe obuzibu tubayinako butakkiriza kuba amagezi gwe mutamanyi mutambulanga mukulungula olugezigezi bwe mutategeera ne muteeka mu ntata kizibu kyokka kyetubayinako era tubayinako kizibu kya buntu ate ekintu ekisembayo abamerika balina ebintu mulina kumutugamba nti toperatingira mu abnormal situation. So eno demand gyodimandingiramu amateeka okola ebinomo tukimanyi nti teri nomo naye kubanga embeera tetulimu okubanga teri nomo ate tetupaka kweyisa mu ngeri etali nomo tulina okusigala nga tutambulirako mazima tetugenda kutambulira ku bikyamu kubanga mwami Museveni embeera gyatutwaliramu ate akasembayo abamerika balina enjogera egamba we do not negotiate with terrorists and we are not going to negotiate with terrorists. abo mukirize tukumaawo ngamba musiti goka Lubongoya atalonde Lubongoya omwana we siti londa Lubongoya. Singa okwekaza yali muntu Mpuuga yandibadde ye kennyini ye kwekaza. Waliwo omuntu nga takyaswala. Mpuuga olunaku olwaleero alangiridde ne DF tutebagenda kusimba muntu ku kifo kya bukulembeze bwa ggwanga ku ntebe nnene. Era nga tukimanyi nti kituufu teyajjayo mpapula obadde oneesimbawa. Mpuuga tayawukanye na Nobert Mao. Ne Nobert Mao olunaku olwajjo balangiridde mu butongole nti tebagenda kusimba muntu yenna ku ntebe nnene ey'eggwanga. Era bo ne balangirira bagenda kuwagira mwami Museveni. Kimu kye tusigadde okulaba nga Mpuuga aweereddwa ekifo mu gavumenti era nga naye alangiridde nti agenda kuwagira mwami Museveni. Kye tusigadde okulaba naye ebyo byonna tugenda beera nga tubitunuulira. Olunaku olwaleero ebibiina bingi ebikaabya amaziga nga NUP olunaku olwajjo nga bagamba emikono tegyaweze. Ebibiina omuli Ecological Party eyansereko, ebibiina omuli ekya Munyagwa, ebibiina omuli ekya Anti-Mugisha Muntu, byonna tugenda kubeera nga tubikubuulira. Mu ngeri emu tugenda beera nga tutunuulira ku mwana muwala amanyiddwa nga Shamimu Nambassa. Leero abaddeko ku kimeeza kya CBS naye alese abeeyo bakutte ku matu. Kino kye kitegeeza bw'oba ozimbye ekibiina ky'ebyobufuzi teekawo abaana w'obasomeseza ebyobufuzi okwewala okukuswaza. Shamimu Nambassa kyakola kwe kubeera ng'aweesa mukama we Kyagulanyi ekitiibwa. David Lewis Lubongoya akoze misana na kiro, akoze butassa mukono okakasa nti NUP emikono giweebwayo. Era abatugoberera abatulaba yonna gye musinziira bugenza okuziba olunaku olwaleero nga Lubongoya yatuuse dda ku kitebe kya Electoral Commission nga bwe mulengera ng'emikono giweereddwayo. Mu ngeri emu poliisi olunaku olwaleero etudde ku headquarter yayo Naggulu bwetyo neetegeeza oba ne beegatta ne balaba engeri gye bagenda okutambuzaamu akalulu kano. Nabyo tugenda beera nga tubitunuulira ebitongole eby'enjawulo. Benjamin Katana avuddeyo n'agamba bino bisuubirwa kubanga ne mu 2020 gavumenti yakola ekintu kye kimu, baalumba ekitebe kya NUP era ne babba ebintu ku kitebe. Kakati bino eby'emikono bibadde bisuubirwa. Tugenda beera nga nabyo tubitunuulira. So nga ate abantu 10,000 enkuyanja bavuddeyo, abato abakadde, abato abakadde baani okubeera nga badduukira omulanga Robert Kyagulanyi Ssentamu gwe yakubye olunaku olwajjo. Abamu basinzidde na ku mazzi ku maato
okulaba nga baweereza emikono era amazima gali nti omulanga bagudduukiridde. Bingi bye tugenda otunuulira, abawerako bafudde, kyekibase byonna tugenda beera nga tubitunuulira. Nzikiriza tambula nange mukwano gwange mu mboozi eno omanye bingi era ogende mu maaso n'okubeera ng'obitegeera. Eno ye DPTV Uganda, yenze Sajjime. Katukole bwe tuti tukomewo. DPTV Uganda, Dawn People Television. Okay, mbanirizaako bassebo ne bannyabo, kansuubire nti nno oli bulungi gwagenda mu maaso n'okuba nga ondaba. Kansuubire nti gy'otambulidde buli kimu kikutambulidde bulungi. Bafunye ebizibu ebyenjawulo tubasaasirako, ate mmwe abafunye essanyu era tusanyukira wamu nammwe. Njagala kusooka kwebaza mwenna abatambula naffe ku mukutu guno, abatukkiririzaamu ne mugamba yes, bannange mwebale nnyo, mwebalire ddala. Obubaka tubulaba, tusiima ensonga. Katugitandikire wano, video gye tuweere like eyakatwegattako, genda maaso n'okubeera nga osubscribinga. Tugenda kutandikira ku muzeeyo ono. Soko tuwakatambi ka muzeeyo yannyumidde nnyo. Muzeeyi yanyiize n'agamba omwana Kyagulanyi ave ewaffe, gwe twawa emikono mugamba mutya nti tegyaweze. Muzeeyi ono naye we yabeerera omuvubuka teyali mwangu ebyaddala. Muzeeyi soko obutuwe Ngoli otya? Jendi mukama wange. Ovuddewa? Mbudde Namabe yagomba. Namabe yagomba. Ononye eki? Wanjiriza kujuza mikono kubana kiwulidde nga bagamba Kyagulanyi yafuna emikono okugomba disitulikiti. Ekineewuunyisa nnyo. Ne maama we n'agaana okumuwa. Ne maama we? Newewuunya. Ko ggwe? Nagambalidde ku mugongo. N'ogamba kanjireete? Kangende ku kitebe wano ekagule, omwana wattu waatuula. Era nabadde manyi nti banaatemako mizime. Wabadde omanyi nti ki? Banaatemako mizime baagala gyonna. N'ekineewuunyisa okuba nti bwe tuzze wano era tuwaddeyo. Jasiri kusayininga busayinizi. Naye ate ne bwe kwalibadde kutema, mwabadde musazeewo bakole ki? Bakitemeko. Ku lwa Kyagulanyi. Era nsuubira Museveni yeebingidde enkata olw'ensonga nga tulinga bamaze okujaganya. Muzeeyi oli mu myaka ng'emeka? 69. Ebintu bino siri abavubuka. Ati kakati bagamba bulijjo bw'obanga osika ebitooke tosigula kisiga, osigula ndukusa, omala ogiteekawo eneebeera. Osigula ndukusa? Kati muli mu kuteeka ndukusa? Ndukusa ebeere ng'eddabiriza olusuku, ebeere nga luddawo. Kakati kiri ekikadde mukitemye ki emigogo gibikke? Andi bagamba bulijjo endagala ziba mu lusuku, ate essaaniko ne liddayo ne libikka olusuku nesobola. Kati essaaniko libiri mu kubikka ndukusa? Emyaka 8. Abazeeyi, waliwo omuzeeyi gw'olaba nga n'ogamba ono olaba ebigambo abirina mu myaka gino we yabeerera omuvubuka, ebigambo byali bitya. So yoyo yabadde amanyi emikono gyombi bagenda nagitemako. Muzeeyi yazze amanyi emikono gya kusigala kavule bagitwalire byabakama, naye yeewuunyiza nti kusayininga busayinizi nendaga muntu. Muzeeyi n'akikola. Kale waliwo bapropagandist ba NRM bano bye baleeta ku mativi n'amaradio, baavudde ne bagamba nti nabadde ndaba Bukedde ne CBS baba kye mutukola. Yabadde ku Bukedde bamuyita Muwanga Lutaaya. Yoyo yagambye wano NUP yatugamba eyimiridde ku maanyi g'abantu, naye abantu bagimmye oba babammye emikono. Mbu NUP yabagamba eyimiridde ku maanyi g'abantu naye abantu babammye emikono. Bino nno David Lewis Rubongo yabyogeddeko olunaku olwajjo nti bapropagandist ba NRM bagenda kukwata ekyo mbu simanya emikono tegiwera, naye ng'ate NRM Electoral Commission yakwata emikono okusinzira ku David Lewis Rubongoya negiwa ba RDC badiso ne baani ne batandika okutiisatiisa abantu. Waliwo omulala agambye bw'ati, mutuweeko bamuyita Justin Buchana.
oyo nno yalangirya n'agamba bo ng'Abanyarwanda bagenda kufiirawo okulaba nga Mwami Museveni awangula akalulu kano waggulu ddala nnyo. Bukyana nga bw'olaba agamba nti mpulira obulumi bungi ku mutima. Ekibiina kya mulamu wange Bobi Wine bakisudde mu myaka 5. FDC yo yalwawo mbu ekibiina kya mulamu we Bobi Wine mbu bakisudde mu myaka 5. Baani oyo nno yali ne Frank Gashumanaga bagenda kulwana okufiirawo okulaba nga Mwami Museveni awangula akalulu kano. Kakati waliwo omulala yoyo bamuyita Moses Kintu muwanguzi mwogezi ow'ekibiina ekimanyiddwa nga ONC oba kyawa kino. Agambye nti nasaasira abasirikale, nasaasira poliisi ya Uganda efuba okulaba ng'ekuuma aba opposition kyokka ne bagivumirira nti ebanyigiriza. Mbu yasaasira poliisi efuba nga bw'esobola okulaba ng'ekuuma opposition oba aba opposition naye ate ne bagivumirira mbu ebanyigiriza. Ezo z'endowooza ez'aba NRM. Of course bino byasuubiddwa olunaku olwajjo. Lwaki boogera ku NUP? Because kye kibiina ky'ebyobufuzi ekiriwo. Ate teboogera ku munafu, boogera ku w'amaanyi. Buno bwonna bubonero obulaga nti NUP kye kibiina ekibasuza nga bakukunadde nga lumonde mu kikata. Kakati tubadde tuli awo batugamba teyina mikono. Mbu abawagizi yali egamba mbu bo maanyi g'abantu, abantu bagimmye emikono. Ate bwefunye emikono ne zireeta Charles Rwomushana. Mpaku Rwomushana oyo Charles Rwomushana mulengera awo David Lewis Lubongo yagambye nti emikono gyo tugifunye, bagifunye ku saa zabadde nga 5 era n'agamba nti tufunye emikono egisoba mu 1,800 egisoba mu 1,800 tufunye emikono n'egisinga ku egyo gye twabadde tulowooza. Ne zireeta Charles Rwomushana n'agamba the collected signatures failed to respond after verification. Naganti isi has mandated to verify the 180,000 signatures. Nagamba you have no signatory, you have no guarantee they will respond. Toina guarantee. Waliwo posti endala etali eno. Rwomushana agambye nti kati eno abadde abagamba bano nti mukuŋŋaanyiza naye temuyina na bukakafu nti emikono gino banagiverifyinga oba ginaakola. Kakati ate mu posti endala n'agamba Rwomushana n'agamba mbu bwe gibanga emikono mugifunye mututeereyo ebifaananyi omutulage ku bifaananyi byabo ababawadde emikono. Kakati bookera ku makya n'otagamba ono nti mulalu kubanga agamba 18 districts at more than 100 persons per district means 1,800 or 2,000 persons. N'agamba nti bano mubatulage bonna mutuwe ebifaananyi byabwe. Charles Rwomushana oli security operative. Lwaki osaba ebifaananyi by'abantu abawadde NUP emikutu? Emikono. Ensi ekumanyi nti oli wa byakwerinda. Ekimanyi once a soldier you always a soldier oba always a soldier.
lwaki osaba ebifaananyi by'abantu abawadde NUP emikono nga n'abo abatabaddeko bifaananyi mwasabye electoral commission oba electoral commission yawadde ba RDC okusinziira ku lubongoya yawadde ba RDC amasimu gaabwe ne babakubira ne babatiisatiisa kale ate babawa ebifaananyi by'abano tekijja kukola. So beebo ba propagandist ba NRM nga bakuba akatabo kaabwawo abula bannaye Kyagulanyi abakubye ejjooka kakati ng'okyali awo aba NRM embuto zibatokota we zibatereera we zibatokota kwegamba basemberedde kaabuyonjo bw'agenda bayitamu ekidumusi olw'omusajja kyakoze olwaleero lunaku lumu ate n'agitwalayo. Kale Mpuuga agambe tagenda kwesimbawo. In fact ndowooza tusooke ne poliisi olunaku olwaleero evuddeyo n'egamba nti bakolaganidde wamu n'ebitongole ebyokwerinda ebirala balabe butya bwe bagenda okubeera nga bakuuma akalulu kano era nga bategeezezza nti amakya g'olunaku olwaleero AIGP amanyiddwa nga Mwesigwa Franka ne director owa operations begattidde wamu nga ab'ebyokwerinda n'ebitongole ebirala ku poliisi oba ku headquarter yaabwe Naggulu bwe batyo ne bagenda maaso n'okubeera nga beetegekera the upcoming presidential nominations n'abantu be banaabeera nabo. Security planninga era bateesezza okulaba nga bawa ba presidential candidate bano obukuumi obumala na butya bwe bayinza okukolera awamu okubeera nga beewala ebiyinza okutuukawo era basobodde okubeera nga bo bateesa bye batatugambye naye nga bamaze okubeera nga bateesa ebifaananyi byogenda maaso n'okuba ng'olaba bya lunaku lwaleero bonna nga batudde bagenda maaso n'okubeera nga bakkaanya ku nsonga ezimu ez'enjawulo. Katusuubire nti bino bagenda bikola nga bya bwenkanya so si kubeera kyekubiira si kwekubira sayidi emu then kijja bbeera kirungi. Ye poliisi tetugenda bbeera nga tugirwako katugende wa Mpuuga Mathias Nsamba olunaku olwaleero balangiridde babadde bakugerako eri bannamawulire olunaku lwabadde lwajjo ne kitasoboka then olunaku olwaleero basobodde okubeera nga boogerako eri bannamawulire ne babategeeza nti tetugenda kubeera nga tusimbawo omuntu ku bukulembeze bw'eggwanga. Bagambye mbwessira balitadde ku bifo bya local government n'ababaka ba paalamenti. Mukimanyi nti nno bano ssente Mwami Museveni zayagala obbaweza iPod balina kubeera n'ababaka ba paalamenti kakati mbu bafokasinze ku bifo bino okuva ku bwemupi okudda wansi. Kyokka ne Nobert Mao naye yavuddeyo jjo ne bakakasa nti bonga DP tebagenda ku in fact bagambye ekifo kya entebe ennene ey'eggwanga bonga DP bagenda kuwagira Mwami Museveni nga DP bagenda kuwagira Mwami Museveni. Bino ebifo ebisigaddewo bye bagenda okubeerako ennyo mbu ssente ze balina zigenda kukola ku bifo bino okuva ku leve ey'obwa MP okudda wansi. N'Empuuga kye kimu kyatugambye nzikiriza tugenda kulaba akatambi kano akampuuga then nzije nkunnyonnyole wano waliwo ekyekusifu ekigenda mu maaso kansooke nzije. Sikutya nisitumayi balonzi gye bali nesitwagala kukola mukolo nti naffe olwakavuyo naffe tukwetabemu nedda si kavuyo nti akavuyo ako tujja kuba tusaaliddwa ennyo
twagala tukola ebintu ebiriyo naye twagala n'okusinga amanyi gaffe amatono tugateeke mu kuggyayo ebyo tulowooza nti omuzinzi ogw'amaanyi mu ggwanga n'okukyusa ebyobufuzi mu ggwanga. Ekimu ku kyo ekigendera ku ekyo nti bannaffe abali mu bibiina ebivuganya tujja kubawuliriza, tetugenda kusimbawo candidate era tubayinaako obuzibu. Abatuyinako obuzibu muli bunyonyola ensi obuzibu omwe bufaanawo naffe, naye ffe obuzibu tubayinako butakkiriza kuba amagezi gwe mutamanyi, mutambulanga mukulungula olugezigezi bwe mutategeera nemuteeka mu ntata. Kizibu kyokka kye tubayinako era tubayinako kizibu kya buntu, naye okumanya nti oba tomanyi obeera mwetowaze n'owuliriza abakola ki bamanyi. Ekyo kizibu kyamaanyi nnyo era tusaba ebibiina by'obufuzi ebiri mu kuvuganya biige okwetowaza. Obwetowaze obwo buyinza okutuyamba okutuuka ku bintu bingi nnyo ebyo tutalowoozangako. Obutali bwetowaze bukuyisa newoolaga n'olowooza nti oli mu bwangu. N'olwekyo tubasaba bannaffe tujja kusigala tubawuliza mu ngeri yonna, kubanga ffena tutambula olugendo lwe lumu. Bannaffe abasazeewo okugenda okukolagana ne Gen. Museveni tubaagaliza ekyemisana n'ekyeggulo ekirungi. Olugendo lwaffe si lwa byakulya, olugendo lwaffe lwa kukyusa ggwanga lino buli muntu afune kyalya. Tubaagaliza birungi byereere, Mukama Katonda bakuume kula Katonda n'ekiseera. Bw'oba owuliriza Mathias Mpuuga oyinza obutaawula nnyo Mpuuga na Nobert Mao. Omuntu waba agenda okukola ekyobujega ayagala asiisiriza akazigo, naye kyannaku nnyo nti Mathias Mpuuga Nsamba atwala obudde bungi ku kujereegerera, okukkakkanya n'okulaga nti bano abali mu byobufuzi naddala NUP tebalina kye bamanyi. Because bw'ogamba banno nti okulungula, simanyi okulungula biki, olabira ddala nga Mpuuga bw'aba talina kasajja ku mutima ayinako oba nkiyite ki kizibu kya kutegeera. Naye kansooke nkutegeeze angoberera era ndaba. Bobi Wine muwe credit nkiddamu, before nga tonnaba kumwanda mayininga, nga tonnamukkakkanya wansi, sooka omuwe credit nti bw'otunuulira Asumaani basaalirwa, pulezidenti wa kibiina kiramba yeegasse ku mwami Museveni. Bw'otunuulira UPC Akena yeegasse, bw'otunuulira DP yeegasse ku mwami Museveni, yasazeewo na kumuwagira. DF eya Mpuuga eno yo yakamala okwawukana ne NUP. Mu kwawukana eryanyi libadde libawena nga bawulira amaanyi gali muli mu kifuba gabatukuta butukusi. Abantu ne babagamba kale muveemu mukole ekyammwe, muveemu mukole ekyammwe. Nabo tebaali babi, ne batandika ekyabwe ng'akabonero muti. Bwe batandika ekyabwe tebaleese yadde presidential candidate ku ballot paper, ne babadde n'obudde. Njagala okwate NUP ne Robert Kyagulanyi Ssentamu eyafuna ekibiina ky'ebyobufuzi nga wabula emyezi 3 mu 2021, naye ne bayimirira ne bateekawo candidate. Oyo musajja muwe ekitiibwa, oyo Kyagulanyi muveeko musajja mulala. Mpuuga obadde n'obudde, naye obudde tebubasobozesa na kubeera ku ballot paper. Kyagulanyi ajja talina budde, naye nammwe n'abawa ne mulya ne ku mugaati ne mutuuka ne mu bitiibwa bye mutaalimu. Kakati na kino nakyo njagadde okitegeere gwangoberera
nti Kyagulanyi ajja abasajja abakulu mu byobufuzi si mu bubi just lwakuba tebategeera. Ntegeeza ki? Ntegeera siri mu kuvuma muntu. Bano abasajja baatulaganga nti bagezi era nga balaga nti be bayina abantu mbubo be bakontrolinga abantu mu opposition. Kyagulanyi bwajja n'azannya amapeesa ge bw'ati n'abafulumya geemu. Kakati tutandika okubala ebibiina ebitaleese bantu. Mpuuga ekyo DF tereese mu kulembeze, PFF eyo tereese mu kulembeze, DP tereese mu kulembeze, Jema tereese. Ani omulala? Bano bonna gwe togamba mbu tebaagadde kuleeta abantu. Beepimyemu ground nga tebalina. Beepimyemu nga bagenda kuswala buswazi. Bano bonna balwanye Bobi Wine. Naye numbers batuuse ne beepima nga bagenda mu kuswala. Abamu ne bagamba katwegatte ku mwami Museveni butereevu. Abalala biganye buganyi. Then kino kyonna kituleeta ku nsonga emu nti Uganda eyina ekibiina kimu ekiri ku ludda oluvuganya gavumenti. Kimu bwe kiti kyekya NUP. Kale nno gwagiwagira mu comment section wansi. Nze ngamba mu Uganda ekibiina ekivuganya mwami Museveni kiri eki? Ate kyaleetera bano obuzibu nsonga nno na ntono butakkiriza nti ono omwana kati yaliwo. Bagamba ebyobufuzi bye bya kibogwe simanya biki. Ekireese obuzibu kubeera nga baagaana okukkiriza nti kati ono yaliwo tukkirize tutambule naye. Abamu ensonyi bazifuula obusungu olw'ensonga basooka mukkakkanya baagala okukola naye ne basooka muvuluga. Kyova olaba Ssemujjuŋŋanda Road Mayor bakugamba nti tugenda kwegatta ne NUP. Basooka muzalawa ne kakati bakkiriza nti yaliwo. Kyokka ate bye baayogera emabega bimenya enkolagana gye bayinza okubangawo. Ku mpuuga ekibiina ky'ebyobufuzi si kyangu kyakubeerawo. Akimirizaawo muwe ekitiibwa kubanga bangi baguliddwa, bangi babisuddewo ne bikona ne bigwa. NUP ebbanga lyemazeewo etambudde nga kuvuddeko ne bampuuga be baali bagamba nti mpuuga omukwatako otya, etambudde. So ali mu kuwoza kimu. Simanya tujja kukwatagana ne bannaffe. Mwina bwe mukwatagana. Nobert Mau yabakoowodde ate era wemba nnimba munjulire. Robin Nabbanja Prime Minister yavaayo n'agamba teweesimbawo ku bukulembeze bw'eggwanga. Wawulidde omulanga gwe oli mutuufu. Bw'otawulira bakama abo onaawulira ani? Prime Minister yagamba teweepanka ne weerijja ku ntebe ennene. Jangu buziwaka tuwagire muzeeyi. Obadde mutuufu wawulidde omulanga gw'abakama abo. Kakati mpuuga nga tumutadde ebbali. Njagala onzikirize nti guno omulembe gwa Bobi Wine nga muzeeyi oli gwe twatandise naye ng'atugamba kyekiseera endukusa zino tutandiko zisimbuliza zidde mu bifo bya bino ebikadde kuba byo bifudde bivunze. Bobi Wine okujja kwe kuseetudde ebyobufuzi. Ebintu bampuuga bye bandibadde boogera ba Nobert Mau. In fact ne kano kankajjewo. Mpuuga agambye nti ebibiina by'ebyobufuzi byagaana okumuwagira ng'aleese ennongoosereza ez'akalulu era kye kimugaanya okgenda okujja mu kalulu. Naye minisita wa ssemateeka ye Nobert Mau bwe mulinnya mu kimu era bwe muli ku mugaati
Minisita w'amateeka atugambye akalulu tekasalibwawo, in fact obuwanguzi tebusalibwawo kalulu, busalibwawo bisenge. Kale nno ne kino kyongera okukkaatiriza nti empuuga muyisaawo byammwe temuyina kye mugamba nsi. Mudde wammwe mulime emiwogo ne lumonde, ebyobufuzi leka empiki Kyagulanyi agira agibeeseza, ne Rubongoya, Ssennyonyi leka bagibeeseze. Otunulanga abaana abato bye boogera bampuuga bye bandyogedde. Tuwa ku mwana oyo gwe bayita Shamim, Dr. Shamim Nambasa. Mutuweeko. Ekyatandisibwa iPod kyali ki? Kutuula na kuteesa. Temwalimu kulya, temwalimu ssente. Lwaki kati muziteekamu? Lwaki munonda abaganya okujja okutuula n'omuntu asiba abantu bano? Mpulidde abantu bano nga bagamba nti lwaki temukkiriza ne mujja ne mwegayirira Mwami Museveni ku bantu be wasiba abajjeyo abatendule. Bannange tulina rule of law, tulina constitutionalism, tulina amateeka agavuga eggwanga tegatambulira ku ndowooza oba ku kisa kya Mwami Museveni. Amateeka bwe gaba galambulwa nti omuntu oba omukutte olina omutwala mu kkooti bamusalire mu ssaawa bwe ziti kyetusuubira kubanga kikolebwa, si kugenda kwegayirira Mwami Museveni kujjayo bantu n'abasibe. Ate ekintu ekisembayo Abamerika bayina buli naku mutugamba nti topalatingira mu abnormal situation. So eno demand gyodimandingiramu amateeka okola ebinnomo tukimanyi nti teri nnomo, naye kubanga embeera gyetulimu okubanga teri nnomo ate tetukwaka kweyisa mu ngeri etali nnomo. Tulina okusigala nga tutambulirako mazima, tetugenda kutambulira ku bikyamu kubanga Mwami Museveni embeera gy'atutwaliramu. Ate akasembayo Abamerika balina enjogera egamba we do not negotiate with terrorists and we are not going to negotiate. Abamukirize tukumaawo mu studio bangamba nti ssaawa ya Premier League nayenga President wa FDC. Okay, kale byebye bigambo kakati gwandaba oyo omwana entegeera ye ey'ebyobufuzi y'ensonga lwaki Mwami Museveni ne gavumenti ye baggala essomero lya NUP, kubanga eyo product y'essomero eryo NUP School of Leadership. Reasoning ye ogiraba nga mwana muto naye endala. Bino bampuuga babimanyi naye bayina ekisungu kyabwe bano batujja mu kifo. Bw'otunuulira omwana oyo akugambye nti iPod ekyagitandisaawo si ssente, lwaki mmwe mugitaddemu ssente? Kibuuzo kirungi nnyo kubanga azitaddemu ayagala compromising abayingidde. Ayina ekirala kyagambye bwe babadde bamubuuza nti mugenda mu kalulu naye n'oyo gwe mugamba nti amateeka tagagoberera n'ebiringa ebyo, n'abaanukula n'abagamba nti kituufu, naye oli bw'aba tagoberera mateeka tekitegeeza naffe tetugenda kugoberera mateeka. Tetugenda kwegayirira Mwami Museveni, tetugenda kumwegayirira kuta bantu baffe basibye. Eggwanga lirina amateeka, tugoberere mateeka. Tetugenda kwesa violence olw'okuba naye ayina violence. Naye ng'abasajja bayogereramu, ndabyewo Kenny Luchamuze the man oyo tamanyi na kyali mu nsi. Atambula butambuza atyo. Oyo atuddawo oyo mu kasaati akeeru oyo yabadde mu iPod, oyo yabaddeyo nga sinkanye Mwami Museveni. Basajja bakulu bali awo naye basumbuyi bonna tebalina kiddako eri eggwanga. So webale nnyo Shamim, Dr. Nambasa rather, olw'obubaka obwo obulungi. Bwe tuba nga tuvuddeyo eyo, katugende ebibiina ebigaaniddwa oba emikono gyabwe nga tegiweze. Olunaku olwaleero
tulabye ekibiina kya Munyagwa mugaati gwa bata. Munyagwa bakoze press conference era ne bategeeza nti baawaayo emikono, ne mu kuwaayo emikono akakiiko k'ebyokulonda kabategeezezza nti tebalinayo yadde omukono okuva mu district. Mbu baawaayo emikono naye akakiiko k'ebyokulonda kabategeezezza mbu tebawangayo yadde omukono, yadde ogumu. Bano nno ttiimu lusaniya ebyaddala, kubanga ate bo basusse mu kubeera bakazanyiikirizi ne beeyongerayo bweyongezi. Newankubadde nti Electoral Commission eri mu kukola ebyekisiru, ne tosobola tugamba nti egambye tolina yadde ogumu naye nga togamba nti gyonna wagireeta. Eyo olusaniya Common Man's Party tetugenda girwako. Then tugende ku ANT eya Mugisha Muntu, naye bagambye nti emikono tegyaweze. Bagambye nti district tezaaweze. Bagala district 98 ANT bagamba nti yafunyeko district 48. Kitegeeza Electoral Commission ebabanja district 5 nabo ne bawunzika nga bali awo nayo bagibanja. Then tugende ewa Muhammad Nsereko ne Ecological Party Uganda bebaawo nabo Electoral Commission ebagambye nti emikono gyabwe tegyaweze. District tezaaweze. Kye sinaba kutegeera bo babagambye egyabwe giri emeka. Nzize ku mpewo nga sinaba kutegeera bo babanja districts mmeka bo ng'aba Ecological Party. Naye nga bwe nginoonya nsaba tusooke tufune ebigambo bya Nsereko bye yayogedde ababaddeko ku makya abawulidde emboozi gye nakoze. Nabagambye nti okusinziira w'empulira Nsereko alabika naye bamuwadde ebbaluwa y'emu gye bawadde NUP. Ne katusooke tufune ebigambo bye then tukomewo. Stupid bias. Temuyise mikono gy'abantu, abantu bagibateereddemu just munoting out districts bwe mukati. Mabirizi afune emikono gyonna mu Uganda yonna. Mabirizi. N'omusiru n'ali eyo yenna tamanyi mabirizi. Mbu yafunye emikono. Bobi Wine n'abulwa emikono. EPU n'ebulwa emikono. Mukubidde venue zonna mukanga abantu, mukanga abamasomero, buli we tusaba ekisaawe nga bawandiika. Simanya DEO yagambye nti bagenda kuba ne PE. Kwega buli lunaku ffe tugenda okwewandiisa lwe bagenda okubaayo PE masomero. Abantu bwe baba basaba ekisaawe ekiri okumpi n'ekatwe kiri kumpi n'akatale. Bwe bavaayo ne basaba ekyessomero bagende ku bisaawe kimutuwe Namboole oba mutuwe Kololo. By the way, this is serious. Kwegamba ne bw'oba oyagala kukola bya kisiru, you cannot say nti munno eyali presidential candidate ekisanja ekiwedde n'afuna obululu emiliyoni 3.6 mbu yabuliddwa emikono mu districts ezisukka mu 6. Ye Muhammad Nsereko n'ebigambo bwe bityo. Kakiiko k'ebyokulonda kamazima gali nti weetaagawo ebibuuzo bingi eri akakiiko kano. Kakati ye Nsereko bategeezezza nti bafuna emikono okuva mu district 104 newankubadde baali baagala district 98.
Nsereko basobola okutuuka mu district 14. District 14. Electoral Commission yakakasizza emikono egyavudde mu district 3. District 3 So emikono emirala okuva mu district 74 gino tegyabadde clear. Kitegeeza bano bakyabanjibwa. Emikono district endala era babagambye baddeyo. So byebyo ebyabaddewo mukwano gwange ku bibiina ebyenjawulo. Katusuubire nti abalala tebali bwe batyo. Naye ebibiina bibiri byokka ebyakakakasibwa. Kuno kuliko ekibiina ekya FDC n'ekibiina ekya NRM. FDC ya Nandala Mafaabi ne Amriyati Mbubbo bakunganyiza emikono ne giwera. NUP mbuyo teyaweza mikono ne Mwami Museveni be baakaweza emikono. Nzikiriza ensonga eyo tugiveeko tusobole okubeera nga tweyongerayo. Bwe tuba nga tweyongeddeyo, waliwo debate ebadde ku Sanyuka TV nendowooza nti nnungi nammwe njibaleetereko. Debate eno ebadde ba propagandist ba NRM babadde bagamba nti Bobi Wine kino akiveemu. NRM ne DP eno gy'olaba eyagambye yegenda kuwagira Mwami Museveni nga bagamba nti Bobi Wine kino akiveemu kimulemye. Omubaka oyo ye Honorable Tebandeke wa NUP n'abagamba nti Bobi Wine temumuyita Nobert Mau owa DP nti amazima matufu gali nti ne bwe yeepima mutalina abantu basobola musemba. Bobi Wine level we yatuuka takyasobola na kuva mu kintu kino. Ne bwanyega bunyezi nti bannaye bino mbisuddewo bannayuganda bamulya kubanga gwe bayinamu essuubi ate nga kino kituufu. Katusooke tulabe emboozi eno. Kyagulanyi Bears 2026 omanyize olusi ntuuke natuuse wetuukange ngambo bamawu ebinaleeta birooto. They are not ideologies but dreams. Kakati twogera ka 2026 ate gwombuuza kaluluki. Kyagulanyi Bears no an excuse. Opia kusekere. Bears no an excuse. Amanye ekimusesa ekinule ennyana kiva mu kibeere naye Kyagulanyi Bears no an excuse kantegeeze bannayuganda okugamba ne bwagezaako kwebulankanya nti genda ku ballot paper eryo eddembe talirina is now a property of Ugandans era bannayuganda be bamulinako obuyinza. Kyonna kyateekwa okukola decision yonna ey'enkomeredde gy'asobola okukola kati erina kuva mu ffe bannayuganda ne bannannyini pati. Kakati ekyo temuddamu na kukibuuza, temwetawaanya na kubuzaabuza bannayuganda, temuddamu na kukisambuza wadde ku social media. Kyagulanyize property of Ugandans. Ago mazima Bobi Wine takyaliye. Kyova olaba baganda be bwe baali batandise okubeera nga bamuyisaamu kwegamba nga beekola obusolosolo, abantu babagamba nti mwawule ebyewaka n'ebyeno. Kyagulanyi bw'ava mu nju yammwe ebisigadde bya bannayuganda lyessuubi. Abantu bamusuubiramu kununula ggwanga. Abantu bamulabamu kifaananyi kyakubeera mukulembeze agenda okukyusa eggwanga so si famire. Kakati Bobi Wine naye nga ye takyeyinako buvunaanyizibwa mu nsi. Osobola okutandika bizinensi nga weegayirira n'ogamba bannaye singa nfunayo ku bakasitoma n'ofunayo omu babiri. Tayimu etuuka nga luli weebakanga naye nga ku luno n'otulo tukubula. Dwaki yo yennyini nga yeekupika. Otuuka n'ekuggyako okubeera ng'olina eddembe lyo n'ekufuga bizinensi. Kyagulanyi
takyalina we yeeyambulira kitiibwa kino ensi kyemuwa. Obuvunaanyizibwa buno ensi bwe yamutikka talina waabuviiramu. So tebandeka abadde mutuufu ku nsonga eyo. Katulabe ku David Lewis Rubongoya. Rubongoya ojja munteerako awo. Omusajja oyo simanyi awo abadde atuuse ku Electoral Commission ng'aleese emikono. Twabadde twegeyamu ne tugamba nti ku Kyagulanyi ne Rubongoya ani asinga okukoowa. Naye Rubongoya tumulaba akoowa. Naye tetumanyi ate buzito y'omukulu bw'abaako. Kozi tuyinza otunuulira ono naye mmwe mulowooza oli abeerayo nga yeebase. So Rubongoya Bobi Wine ne bwe yamwebaza omusajja si wa bulijjo. Rubongoya si wa bulijjo. Era ndabye abaana nga bawandiika nga bagamba singa oba tubadde tetuyina Rubongoya singa tuli kuki. Weetaaga abantu abakozi. In fact, weetaaga abantu ne bwe tubeera ku mirimu. Teweetaaga abantu baagala mirimu. Weetaaga abantu abakozi. Kubanga omulimu buli muntu agwetaaga n'atali mukozi yeetaaga omulimu. So Rubongoya musajja mulala nnyo. Bannange mulala nnyo. Gwolengera ono gwolengera ku ssimu. Gwolengera eri gwolengera eno. So atukakasiza nti emikono giweze era n'agitwalayo ku Electoral Commission. Tulinda bubaka buvuddeyo oba bagiverifyinze nga giryokke oba najjo banaagamba nti mulimu akalumira. Ebyo bye tulinze. Naye nga tukyagenda mu maaso ne Rubongoya, Benjamin Katana Benjamin Katana avuddeyo leero. In fact kyekiro ekikeesezza leero ng'ali ku Next Radio n'annyonnyola ensonga y'emikono. Era mu kunnyonnyola n'atujjukiza nti ne mu 2020 gavumenti ebitongole by'okwerinda byasalako ekitebe kya NUP nga kikyali ekamwokya. Tuwulire ebigambo bya Katana. 2020, towards the 2021 general elections, when we had gathered signatures again for the nomination of a presidential candidate, they raided our offices at Kamoch at that time and even carried them away. This time they have chosen to use a different tactic of saying, because you see this verification is done in darkness. Nobody is involved. They sit and say, no, these signatures don't meet the standard. So it is done one way. So we believe that this is another scheme by the Electoral Commission, first of all, to achieve a number of things. One, to disorganize us. They hope that they can use this to disorganize us, that we are sent back to the drawing board. But I can say with confidence that for us, gathering signatures is one of the easiest tasks, because we have support across the country and willingness of people to do so. But number two, we also believe that because we had expressed interest to be nominated on the first day of nominations. So we believe that part of the scheme is to make sure that they deny us a chance of being nominated on that day and maybe subsequently nominated on the second day. But by and large, it points to what we have been talking about, that state institutions, which ordinarily should be neutral, have been dragged into partisan political contestation as active participants on the side of the incumbent. And therefore, when we are in these processes, their conduct fails the test of neutrality. They are biased, and no wonder some of the actions they take clearly indicate that they have a side in this fight.
I think anybody who has been in Uganda long enough knows that trying to kill the spirit of people in the in NUP is next to impossible. I don't know if there is anybody who thinks that you can kill the spirit of people in NUP. Okay. Benjamin Katana alambuludde bulungi ensonga ng'agamba nti ebimu ku bintu ebisinga okubeera ebyangu ennyo ku NUP kwe kufuna emikono. Ekyo kyangu nnyo kubanga tulina abantu abatuwagira okwetooloola eggwanga lyonna. Okwetooloola eggwanga lyonna. And of course kino tukirabye olunaku olwaleero. Naye ensonga endala enkulu gy'ayogedde agambye nti kyannaku ab'ebyokwerinda okubeera nga beeyingiza mu by'obukulembeze nga bino babikola in favor of the incumbent, nga babikola nga bali ku side ey'oyo ali mu buyinza oba aliko. N'agamba nti ekirala tumanyi nti guno si gwe mulundi ogusoose ne mu 2020 bino baabikola mu 2020. Era n'ayongera n'atugamba Benjamin Katana nti kino kiyinza okubeera nga nakyo kiri part ku bino kiriwa nti agamba nti bw'otunuulira olunaku lwe twali twasaba olw'olunaku olusooka first day of the nominations baalugaana ng'era kirabika kino kye kyaviiriddeko obuzibu nga tewaagala tuwa lunaku lusooka. Kino ndowooza twakyogeddeko ne wano ne tugamba nti bagenda kukozesa ekkubo lyerimu. Ekkubo lyerimu erya Ntebe Road. Buganda Mwami Museveni bagenda munominatinga 23 ne His Excellency Bobi Wine bamunominatinga 23. Bano babeera bagenda kuraidinga ebyaddala. Katuwanani ayina amaanyi incumbent si maanyi mu bantu mu byokwerinda n'ebirala. Kitegeeza ayina influence asobola okusazaamu buli kimu. Yalonda n'atwala akakiko k'ebyokulonda. Bayagadde bazanyire NUP ku mutwe babakyuse babanominatinga 24 bawukane ne Mwami Museveni. Nkiwulidde nakawo nga Benjamin Katana akyogerako. So kyendowooza nti kunze kino bw'ogamba Mwami Museveni muyite ku kkubo limu tuyinza n'olabawo emirambo egigwa ku mukwano abantu gwe balina ku Bobi Wine, ku bukyayi bwe balina ku Mwami Museveni. Kale ate ye tasobola kulaga mulage nti ensi temwagala. Kitegeeza agenda teekawo akabuli oba ekibuli. Ekiddako bujja beera bukuubagano. Yogayoga nga tuzzeeyo mu biri ebyaluwa. Mbu simanya Bobi Wine yabadde n'abawagizi be nga bavuga tingatinga nga baagala okulumba simanya omukulembeze w'eggwanga. So ekyo nakyagadde. So thank you Benjamin Katana. Kakati katutunule olunaku olwaleero bwe baayisa abantu okujja ku NUP okuwaayo emikono. Buli awulira nga NUP muli ku mutima, abalema, abakadde, musajja watu wuyo yakedde ku makya wanna wancha ajje n'endagamuntu ye aweeyo omukono. That is love. That is what they call love. Okwagala ekintu nga kyoyagala okyagala, okitobera, okirwanira. Musajja wattu essuubi liri mu Kyagulanyi yazaalwane amulabe Kakonge, amulabe ku ballot. Ekyo kye bayita okwagala. Then twatunuulidde bus ezaavudde mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo muno nga zaaleese abantu okwetooloola eggwanga Uganda. Waliwo eyeekazaako erya Kyagulanyi omukiga, Kyagulanyi omukiga. Bano baalinnye bus. In fact bafunye bus namba ereeta emikono e Makerere Kavule. Oh,
wulira omukwano njagala otuwa omwami oyo. Arinito Moses abinjo omukumanya nkacaguranya omukiga kandi chairman wa NUP omukinkizi West Kanungu district. Amahurire gabu yabakama tugahurire nyomwazo twarwedizani tutambura mbasi turebe ngo bashesha twayikaha twahiza kusayininga kandi yabakama twino kutumwa bwawe akaruka akakurema karugemo za rubaju barondo ndijo muntu arakaterezeje abo kuba this time tushazire mukabakiga twenda tuhagire cyaguranye Robert Musinguzi Center abe president witu habwo bworo bw'abantu bakanungo bwo kwenda kubita abantu bine sente abantu emirime kaho ni mugiha banyu abenganda zanyu so abakiga bari ready okureba ngo bakora cyone kikubasika bahagira cyaguranye Robert Center twamutwara bwa president. Amazina ni Arinito Moses abinjo omukumanya nkacaguranya omukiga kandi chairman wa NUP omukinkizi West Kanungu district. Okay. Abasajja balinye basi batembye basi kuleta mikono guno gwonna mukwano kuno kwonna kwagala kakati kino kyasitudde n'abalunnyanja abakubi b'enkasi n'abavuga agayingini ku mazzi mbumpimpi byabakama kiyakoze. NUP yayungudde abawanvu n'abampi abanene n'abatono ab'okuttaka n'ab'omu bbanga teyakomyawo n'ab'okumazzi n'ebaleeta bano bo bakijanjawazza naye baana mmwe empapula ziba kugwa mu mazzi ezo abakazi n'abasajja empapula ziba kugwa mu mazzi mwandibadde mutukoze eki sooka otuwa abakulu abo. Tugana pakiga kubaza tusayininge abantu basazeewo yetali kulala Robert Kyagulanyi Center wa mukambye tukuwadde emikono gyaffe jangu wesimbewo wewe abavubi Okay. Kale, gwenno lowooza lwakomye. Tusazeewo kuwa abantu endeeta gye baleeseemu emikono. Kakati tuyina ono avudde Elango. Twali twasembayo mulaba mu kalulukaani akannalukoola. Naye kasita yawulidde nti byabakama agambye eki n'asituka mutuwe. Namasale awali ekyuma kya ppamba Ganyoose naye bwe bagambye nti emikono gyaganye okuwera wallahi nsobodde okutambula n'enzijja essaawa eno n'entuuka nga ndeese omukono bakadde bange abamu mbalaba mukyali baana temutiitira Uganda yammwe ne bwe banaakola batya ne bwe banaatusalako nti emikono giganye okuwera emikono tujja giweza ate nsaba buli omu yenna gyali ku lwokubiri teri kuzikiza ndi musajja muzaale we Nakasike nalaba ku lutalo tetusiitibwatiisibwa nibakubatiya gaasi gwe zibirira buzibirizi songa mu maaso abanaafa bajja kufa abanaasigala bajja kusigala Nakasike abaafa n'abaasigala baakola ki baasigala baleke okututiisatiisa olw'okuba balina emmungu. Essaawa eno kati gye tuliko mulina okubeera abagumu bakuba muno muyambe bakubye tiyagasi so nga mbeere teri kudda mabega bino bya ddala si byakuddaawo kugamba nti tujja kutiitiira
bakadde bange mbasaba n'abaana bonna naffe n'abali wano eno ye NUP egenda tuyamba igenda okununula abaana baffe balabeko ku mukulembeze omulala myaka n'otukalakata era okyayagala otukalakata otidde busugo bagambye mulimu ebikajjo ate ozemu obajolonze bagambye nti ebikajjo mwali mubiyita mmere lwaki mutujolonga bwe mutyo nsaba buli omu yenna gyali ku lwokubiri teri kusigala oli awulira nga ati asigale mu kitanda asigale muki olutalo lwatandika sirina mwana yadde n'omu. Okay, yoyo muzeeyi naye yaleese mukono. Nzikiriza sijja kubeera nga nva wano ng'ate n'ono simukuwadde akamukuwe muzeeyi kinvinvi atugambye yakoze oluyimba naye katumufune lumu. Natadde ku mukutu oluyimba nga lwaku protest vote. Wahimbe lulimba lwa protest vote? Nagenda kunankanyi ku YouTube. Baluyita batya? Oye. Jeje oye. Oye. Jeje oye. Genda okirikinga ekyo kyokka kunankanyi ku YouTube. Lwadakika mu 7 n'ekitundu. Ng'ekyo kyonna ndi kuyigiriza abantu babeeremu protesti. Leero ku luno tetwagala emundu ne bwanaagikola baba tebatusobole bagenda kutumalawo. Naye okugamba nti tugenda kubirekera teri ate nze nkulembera. Gwakulembera protest vote? Mumbale nanjagala omusirikale ne bw'abaawo nze ngenda okumweso. Abasinga bagamba nti ekibiina kya NUP ky'abavubuka kyabayaaye. Ate nga mu butuufu kubanga omuntu bw'abanga mukadde wa bwongo tasaana kukiyingira. Lenzi obwongo bwange bwakito. Obwongo bwakito. Endabika y'abakadde naye obwongo bwakivubuka. Kubanga kade gonna ogalabaga tugagwamu ogalabaga gonna onereza ebintu ebyekisibo. Mazima n'olaba abaana b'abantu bali kukubibwa emigo abalala babuze nga tewali musango nawe n'ogamba nti faateefwa abavubuka bano be bayaaye ng'ate gwali okukuba gwe muyaaye. Kati mbadde nsaba nga tumaliriza nga tuwunzika eddoboozi ndiwulidde olina sooka omamperemu ku kapeera ka oye aka protest vote kali. Oye Bobi oye Bobi oye jeje oye jeje dekala hote bakabba kale oye jeje oye Bobi bwe bati abantu bwe bagenda mu maaso n'okubeera nga balaga essanyu lyabwe. Lwaki nva wano ng'emboozi eno tetugitaddeewo naye tugibawe eveewo lumu eva mu baganda baffe mu DR Congo. Baganda baffe mu DR Congo njagala kutegeezaako nti agava munda mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo abantu 7 nga ba bulijjo ba civilian bano battiddwa ekiro ekikeeseza olunaku olwaleero. Abantu babiri be bavunaanyizibwa oba be baalumbye era nga bano bamanyiddwa oba bateeberezebwa okubeera nga ba Allied Democratic Forces ADF. Era no bagamba nti bano baalumbye ebitundu ebya North Kivu side zeeyo North Kivu province gye balumbye era abantu okumaliriza nga 7 bano battiddwa ezaabwe ng'ezaabwe zivuunikiddwa masasi ge gaabase. Era njagala kutegeezaako nti abakuumaddembe mu ggwanga lino bagenda mu maaso n'okubeera nga bafeffetta akabinja k'abazigu kano akagambibwa okubeera mu kyalo sababu side zeeyo era nga bali mu kulwanagana nabo. Abamu ku balala abaalumiziddwa bali 4 kuliko abakyala kussa kuliko abakyala 2 n'abalala 4
be balumiziddwa abatujju bano. Bino nno bituukidde mu kiseera nga omwezi guno gwennyini Militanks yatta abantu abawerya ddala 61 gye buvuddeko ku kyalo Ntoyo village mu Lubero. Abantu bafe Congo. ADF, Allied Democratic Forces, siyo ya Jamiru mukuru. ADF. Kati na Jamiru mukuru ya ddala yali mutujju. Omanyi nti no ADF eyinza okubeera nga koni. Nga ADF eno gwe bagamba nti ye mukulembeze nga si ye, nga ADF waliwo abali emabega waayo. Kuba tulabika tugenda funa mukulembeze wa ADF. Omanyi lwaki? Jamiru mukuru baamukwata. Then ani operating, ani agenda maaso n'okubeera nga atambula ne ADF. Kuba ye emirimu egikola tezikizanga. Awo simanyi. Kale, njagala kubeebazaako mwenna abatambudde naffe nti mwebale nnyo, mwebalire ddala, mubadde bawuliriza era balabi balungi okuva gye twatandikidde. Njagala Mukama Katonda abampeere buli omu amumpeere ebirungi, tusinkane mu mboozi eddako. Bwe kitaba ki tuyinza okukwatagana olunaku olw'enkya. Bwe kitaba ki tuyinza okukwatagana olunaku olw'enkya n'emboozi endala nnyingi nnyo ze tujja okubeera nazo. Njagala kwebaza buli ssekinnoomu, tuwebale nnyo, webalire ddala. Yenze Sajjime mbadde ne Morgan Kulenzi era mu production yabaddeyo era abikoze bibiri nga wa lukuku. Sibo kiri muzeeyi. Kale, Mukama Katonda abatukuumire, mwebale nnyo abatugoberedde.